please don't forget to subscribe to this YouTube channel. Well, abalungi abatulaba ku Jonathan Exclusive twabagamba tubawa ku busitolo obuli interesting, busitolo obunyuma n'ebirala we bito tubeera tubikwasaganya mpola mpola. Amanya nze Jonathan Exclusive era ng'olunaku olwaleero ndina omusajja ow'amaanyi njagala twogere ku nsonga ez'amaanyi. Ambaniriza nnyo wabula nga tetunnagenda wala teweerabira kubanga osubscribinga tusobole okuba nga tutambula ffenna n'okuteekako ka notification bell k'oba oliawo osobole okuba nga ofuna notification zizo na subscribinga tubeere nga tutambula ffenna. Producer Frank kyekiri omuganda ali muganda wange kwaniriza oli obikwasaganya talina ttabu. Sirina ttabu yonna muganda wange gamba otya? Ndi bulungi. Gigenda gitya bwe mpola mpola tubikwasaganya bwe tutyo. Kati kyenjala twogereko olunaku olwaleero nsonga z'ekirevu. Mukirevu kifuuse ekirevu. Muko omusajja ayimba akayimba n'agamba omusajja bamulabira ku ki? Nko kati ffe batulaba tekuli yadde. Ate abasajja babalaba muyina ekirevu eky'amaanyi. Mukirevu kyama ki ekiri emabega w'ekirevu? What's the secret behind beards? Olowooza kyama kino? Asajja alina ekirevu balina engeri gye badduula. Simanyiwo kyama ky'amaanyi era nyinza bagamba nti saalazamu. Ate bagambe nti kyama ki ekiri emabega? Kale kati nga gwe aludde ng'okiyina kyama ki ky'okirabamu kale okutwaliza awamu? Omunaye abaagala ekirevu be bayinza otubuulira nti ayina ekirevu abaamu kyama kino. Kuba kati munaye naffe ekirevu si mmotoka nti ogenda keero ogigule ovuge obeera ne ssente ezigula emmotoka oba ofunye emmotoka. Awo nkoonye zikukola muganda kuba ekirevu Katonda akusiima buseera nakikasukira n'okifuna kuba omwana abeera wa myaka 17 nga kizze. Omusajja mukulu n'akwataana nga takiina. Naye kyaba kirina bajogera ddala muganda ng'era kiyinza okugamba nti mu saaluuni kiwa obudde bakikoleko kibeere ku mutindo kuba bakirina bajoga. Era omala kifuna n'olyoka oteekako ebyama eby'enjawulo nti kyange nkisala buli wiiki. Kati kye tugenda okukola tugenda kuba abantu bano nga tubaleetera sitole ku bawala. Abawala be balina otubuulira kyama ki ekiri mu kirevu. Nga tubabuuza kyama ki ekiri mu kirevu. Basinga okinyumira. Sinakindi oyo yennyini atulaba obudde buno osobola okuba nga oteekawo komenti yo wansi awo kyama ki ekiri mu kirevu. Ekirevu nga kizunza abantu. Naffe tweyagala bweyagazi. Kale muko tweyanze okuyita ku Jonathan Exclusive. Ola temwerabira okuba nga musubscribinga tube nga tutambula ffenna. Kati tugenda kuba tulondoolera ddala ensonga eyo ddala kiki abantu baagala nnyo oba oli abavubuka baagala nnyo ekirevu ekyo. Ate naddala abakazi ffe tetukyagala abatakiyina ndezo olaba tulya tunywa. And please don't forget to subscribe to this YouTube channel.